bannamawulire mu kugenda okuwaaba omusango tebagenda bokka bali guided ne yali yabafacilitatinze kubanga Mpuuga munnamateeka era n'ababuulira bwe basobola okuwaaba naye tebamanya nti mu kunoonya eddembe lyabwe waliwo abasobola okukifunamu interest bwe bagenda ne bawaaba emisango bannamawulire abamu actually bali bana abali accused kyabulabe nnyo nti amanya gaabwe googerebwa president yatadde mu kodomi we era mugenda tandika omulaba mu mawulire ku TV ku zi radio ng'ayogera ajje mu public alabe abantu bagula endowooza ze abamuliraanye abamu bamulaba bagamba ayinza okubeeramu obusobozi abalala bagamba ali tribalistic nnyo Odrek Lwabogo kati omwana amaze okuprovinga nti ye tasobola taata bamugamba naye omuntu gwe tolaba Eddie ab'ebyokwerinda tebabeerangako mikwano gyaffe twabadde gye Masaka ku kooti nga baleeta Eddie ne bateekawo embeera nti tewali munnamawulire akkirizibwa kutunuza kamera mu Eddie mutwe naye ng'ate ffe gwe mulimu gwaffe kitegeeza bw'oba tokutta oba toyina mulimu bannamawulire bennyini abaawaaba bakukusizza kamera ne bakwata Eddie nga bamutwala mu kooti kati saawa eno nabo ate aba security babayigga olw'obutambi obutambula ku social media obwa Eddie mutwe mwakutte bwaki kyokka ng'ate be baawaaba abaali balowooza nti ab'ebyokwerinda bali ku saidi yaffe kati security nabo ate eri mu batiisa kukakasa batuuze press conference batuuze press conference babeere very clear ku nsonga ze baatwala mu kooti yongerako n'ekigambo clean babeere clear and clean ku nsonga ze baatwala mu kooti naye nti tewaliwo obujulizi bulaga mbu oba Saha yakoze ekikuba Saha tali mu ggwanga nange nkyebuuza n'emmotoka yennyini gye baakubye tewaliwo vidiyo eraga nga bagikuba batulaga emmotoka baagikubye dda so wakyaliwo obusobozi obulaga nti emmotoka baagyekubidde ne baleeta eyo frame ffe gye tuba tulaba edda kakati olaba ekituufu ku musango guno Sefuko gwazimba kati of course alina abamutuma of course ate abatuma Sefuko baagala kimu kufuna we bafunira King Saha muhoozi okuvaayo ku Twitter ye n'agamba nti omusajja mmusazeeko ebirevu ndi mumukuba njagala namuka straight nga sikwekulaawo amazima Eddie mutwe najja nga bamusazeeko ebirevu nga bwe yatugamba n'okumukuba nga awonyera n'abamulabyeko okusizira nga bwe boogera nga obukongovuli babukubye buli kimu twetaaga okusabira eggwanga Uganda we tugenda tetwagala tunuulire ebintu bino tubitwale nga just emiyase bannange ne bwe kiba ki twetaaga okwebuuza ekibuuzo ku nsi kuno tuliko bbanga ki tubaanirizaako today mwebala okubanga gye muli gye musinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli bitambula bitya saidi eyo kasuubire naffe no nga bwe tubiraba bwe mubiraba tuzze olunaku olwaleero ndowooza abakulu abamu badde mu ludda balaba ate bagenza okudda nga bayambadde n'eccepe empya tebakyagambwako kati balyanirule so edizike nga bulijjo nze omwanjuzi olunaku olwaleero tuzze tugenda kuwayamu ensonga ezimu oba eziri awo ezitambula mu ggwanga Anvix naye abasena batuwe kasente ebintu by'okujja wano nga mwambadde emi-t-shirt okuli ebintu abasena batuweeyo yagaana otuwa akalango kati ate atukutte atutadde ku kisenge akaloma ku kaloma kati gwe tunaagoba tutya muntu waffe gwe tubeera naye wano mu saati singa kalogidde mu ya Fred mutwe nandigambye ekyo kiri jeno esaati mwogidde naye ekigambo Fred mutwe kibamu babuuzeeko taagala vaawo mwasuze mutya mwasibye mutya abalabi ba Ikigrit Media mwebale kubanga mukyagyekumiddeeko Angelo Praise Mix Bank abatambuza obubaka bwaffe tubeebaza nnyo mwebale kubanga musharinga message abatuwa information namwe tusiimira ddala naze bavu omuzambi so njagala otubuulize ku bantu abatulaba awo then bw'omala tulaba olunaku olwaleero bwe tugenda olutambuza nesiimye okunkyazaako ku mukutu gwa Ikigrit Media abalabi mbalamusizaako Eddie mbadde ndudde okulaba nasemba okulaba ng'oli birala nkusanze oli birala
nange mbadde ndudde nasemba tolina kirevu simanyi oba ekikwasaganya otya era buli lwenkirawo omutima gungamba bakutwale mu basement oyiga olunyankole yenze omuzambia Kalusha Bwali ankola ne Heart FM naye nga my official name nze Rule Morris era sebo nze omu ku bannamawulire abagenda mbyobufuzi ojja naawe ngenda kujja kuvuganya ku ntebe ya parliament eyabukoma nsimbi North Constituency kwesimbawo kyanjawulo n'okuvuganya kyanjawulo nze nzija mu kuvuganya kwengenda okuwangula bukoma nsimbi North Constituency omukyala aliyo Christine Ndiwalana siyo yo yagamba lopumbu ye yamutumye abula banaye tulina abantu mu byobufuzi abalina ememo emipya Ndiwalana namutunulya n'engamba koma nsimbi eyo tulina issues ye wali n'omubaka yasayininga n'agamba yali amanya sayininga ku attendance list siyo yo anti Christine oli mulala ate wamachaka Ndiwalana siyo oli Veronica ye wamaye Veronica sorry Ndiwalana mukyala wa bukoma nsimbi woman representative Veronica Ndiwalana ye wa constituency bakulonda batya wayitawa okulotya Veronica yagira ku sympathy tomanyi sister we yafiira mu Kabenje ewamma mukyala Namaganda mukyala ambidde bwamala okufa nga bwomanyite ebyobufuzi bya Uganda byafuuka byansikirano yajja the opposition tukirwanyisa naye naffe olaba nti kyabakwata kitulimu tulina round erietya round gyeri tuzoganya abantu baffe gye bali obubaka babutambuza bukoma nsimbi siye Masaka kutwaliza wamu yali Greater Masaka ngaye maliridde okumalawo numpu buli musango kati bagusindika Masaka buli musango ojawunzi kanga banonye ne Alex Waiswa mufumbiro Masaka kiro tujja kukyogerako akaseera Edibwe nabukanaba katuse kubaka kati olaba nti ebijambiya byali connected ku Masaka olaba kati n'abatandika okukwatibwa baleetebwa Masaka ate bakyaleeta n'abalala tugenda ku nsonga zibanyira abantu bagenda kuzitegeera tuzze lunaku lwa leero I just request you kusubscribe nga beera kuolabe kuwaaka kubanga oyinza okutujajinga nga tonaba kumanya nsonga bwe tuzisengese ensonga ziri bbiri ezitulese emisinde ensonga ya Dr. Sefco TikTok yavudde n'alumiriza King Sambu yakubye emmotoka omusajja ali mu ggwanga lya Japan n'atugamba yakubye emmotoka n'agimalawo akabadi kano kalimu ekiri behind ate nga kya makulu n'ensonga ya Eddie Mutwe Sebufu Edward ensonga tugenda zoogerako lunaku olwaleero njagala ntandike wanvikise eno ku nsonga ya Sefco then nja kudde eno ku side ya politics ku ya Sebufu kuba we Masaka ina bingi atubuulire ebitufe biriwo anvikise tugenze okutuuka olwaleero we buwungeeredde aka video kafulumye kiro sawa zadenga 2 awo nti emmotoka ekubiddwa nga Sefco akaba nti King sawa kye munkoze kiki what's behind this manyi kiba kizibu okakasa bw'obeera n'enkoko ennyingi ewaka kiba kizibu okakasa eriwe yabiise ejjiririwe eriwe yabiise liriwa nkakasa ffenna vidiyo gye twatandikiddeko okulaba yabadde ya mmotoka ekubiddwa endabirwamu tetulina muntu yenna gwe twalabya kuba ndabirwamu wazira mu butambi obufuluma mulabikiramu erinnya lya King Saa kikyokoze kino King Saa onjagaza ki naye nga King Saa tetwakoze ki tetwamulabye ne bw'abanga yabaddewo ne wabanga teyakoze ki teyabaddewo so tugenda kuwakanya ku bigambo ebitalina bujulizi kuba mu butambi obuliwo oli takola ki taliimu wadde n'omuntu wamwe kufaananyiriza wadde n'abeera ku lusegererwe yadde okulabikako omuntu yenna eyakubye batulaga motoka ekubiddwa era abatuwa obujulizi be babeera mu nnyumba bameka babiri omukyala n'omwami ezo ne Sefco be bafulumya amawulire g'emmotoka ya Sefco kola ki okubibwa naye nga mu kubibwa kw'emmotoka batagenzeemu King Saa nga yakoze eki ye yakoze ekikolobero ekyo tutandise bwe tuwayo ennaku z'omwezi mmeka ennaku z'omwezi 6 King Saa yagenda e Japan ndowooza amazeyo ndowooza eno wiiki teweze kuba yagenda mu Gwakuna nga guggwako simanyi oba yakomyewo kuba nze sinnamulaba nasembyeyo olaba ejjo ng'ali Japan nange nasembyeyo okulaba akavidiyo kaggulo ng'ali Japan kakati bw'abanga yakomyewo tunaabimanya bw'abanga tannakomawo
waliwo ekiri behind ng'ate kyamaanyi omanyi King Saha omu ku bayimbi ababadde basigadde mu ggwanga ng'ekijiiko akiyita kijiiko mu butuufu bw'ensonga bw'oba oli wakyogera Saha y'omu ku bayimbi ababadde bakyasigadde nga balina ekibuli ku nsonga ezinyigiriza abantu nti ng'ekijiiko akiyita kijiiko yes. nga bastandinze ku biki bye balemerako okuva edda yeah. Saha ye muntu abadde tolinawo osobola mumukwatira kuba atambula ali clean ebintu byabikola misana ne bw'aba ayogedde statement ye aba yagirowoozezzaako nga kizibu okukwata statement ye ogimukubise kuba aba amanyi kyakola ki kyayogerako kakati kyengakasa state government biki byonna baba banoonya butya bwe bagenda okufunzaamu ani Saha nti tuyinza okitunuulira wano ng'ekintu ekitono but emabegako awo Saha yawooningako ku mwana oyo Sefuko yeah. Erinnya ayinza obba nga teyalyogera naye yamuwooninga kati ate abaana baali bumanyi wano waffe ku social media bakwambaza engatto bagamba ono olw'okuba ono yali yayogedde edda ku Saha ne brandi ye gy'avuga n'oli n'avaayo n'awooninga omanyi Saha ye muntu atayagala fulumiza mannya g'abantu mu bigambo bye yeewala nnyo ebintu bwe bityo sayogera ku muntu naye ng'erinnya lyo takoze eki talimensioninze kati gwawulira nga bagamba gwe n'okola ki neweetereeza kati oli yali amunnyonnyola nti brand kintu kizibu nnyo kintu kikulu nnyo fa babaludde mu bizinesi eno bamanyi kyekitegeeza omuntu okukola ki okuzimba brand tova eri just because olina urban excitement olina content excitement n'ogwira brand y'omuntu n'okola ki n'otandika ogyogerera kyeyali agezaako mumugamba yenna yena gwe yali agamba kakati ono naye emmotoka ye bwe yalumbiddwa n'akola ki n'amentioninga Saha oli ate amentioninga ate erinnya bino bagamba nti bwe tugenda mu kooti yabadde ne intentions okitegeera kati eyo line mwe bakola ki mwe baagala okitambuliza si nti balina obukakafu nti naye Eddie bwe twalwana wantiisatiisaako ko kunzita kati bwe baba basanze enfudde obeera prime ki suspect of course kati mwe baagala okukola ki okukiyisiza context mwe bakireetera naye nti tewaliwo obujulizi bulaga mbu oba Saha yakoze eki kuba Saha tali mu ggwanga nange nkyebuuza n'emmotoka yennyini gye baakubye tewaliwo vidiyo eraga nga bagikuba batulaga emmotoka baagikubye dda so wakyaliwo obusobozi obulaga nti emmotoka baagyekubidde ne baleeta eyo frame ffe gye tuba tulaba edda kakati olaba ekituufu ku musango guno Sefuko gwazimba kati of course alina abamutuma of course ate abatuma Sefuko baagala kimu kufuna we bafunira King Saha nti obudde buno Sefuko bwa mentioning erinnya lya Saha nti bakubye emmotoka as the first suspect of course bajja mukwata si bajja mukwata bajja tandika okuzimba ekyabwe nedda n'omukwata kisoboka kuba bamuyita abitebye bayinza omusigaza bagenda muyita ng'avaawa ng'akomyewo gwe kugwa kikola amakulu ati kankugambe oli bw'anaaloopa nti kati olaba nvekisi bwe baba banoonya omuntu bamunoonyeza kantu katini kati Saha bamunoonyeza awantu wonna ababuze ono Sefuko bamuwadde mission oyo mwana omulaba tojjukira yagenda n'asomera ebyasimanya biki be babadde batava ggulu ewasale kakati oyo mwana tolowooza nti akyali human being nga gwe tumanyi nkugambye twafuna ekizibu ky'abantu basereebu nga baavu abeeyita basereebu nga baavu abamulisibwako ku Light ya FM kakati tusanga ekizibu kimu abo abantu balwana okubeera n'erinnya basigalewo relevance eyo mu kusigalawo babaweera zi mission mu kubawa mission gye bawunzikira nga basudde bannaabwe mu bizibu kubanga obabonga babi atolowooza kati bwakwata Saha olowooza demand n'asigala etunuuliddwa polisi yokka anti kuba kati kino ekintu kyatunuulidde bamuwadde kusiba njovu ku gaali of course era yagenda gisibako oba etambudde oba tetambudde oba empagi zikutuse bamuwadde kusiba afa kimu ssente ate tekigenda soboka one cause Eddie mumina kye mutatunuulidde okujjako nga kino kyoleese olina otulaga nti waliwo proof nti Saha yakomandinze abantu with oba audio proof oba video oba text lwakuba kati budde wasula tewali kamera ne video tebazikozesa mu group tebakyazikozesa nga bujulize ennaku zino bwe nawulira courts zizigoba
bwaba talese ekyo kitegeeza omusango gwa claiming mufu. Anti Anvix goyogeredde mu state ina judiciary eziri independent. Judicial services zawo teziri independent. Ekyo kimanyi Anvix. Anvix teriyo court esobola kutunula ku musibe kirina mu mateeka g'abalamuzi. Twafuna akakisa ku media lo ne tukusomako katono. Mu mateeka tokkirizibwa kuwozesebwa na muntu alina bisago ng'atulugunyiziddwa. N'engeri endala gwe bw'otuuka mu kooti ng'ogenze kwa bujulizi n'ogamba byengenda okwogera bankase byogera kooti omusanga egugoba kubanga yeeriwo okujajinga tosobola kuwansalayo edi mutwe tewandi mulimandi nze simanya mpaka 25 wandibadde omusettinga free yateeka tuufu kati gw'oli mu kwogera mu mateeka ga wano nga tegali ku nkola ya ssemateeka gali ku nkola ya muntu sekinoomu abanoonya saha nkimanyi kati bamutidde we tugenda wazibu abanoonya saha we tugenda wazibu bamutidde kuba mu bayimbi ye Kyagulanyi ye namba 2 wa Kyagulanyi kati yali mbigire bya Kyagulanyi babigayi we bali bano balala we bali ba Miki Wine Miki Sinyo kale ne ba Bobby Wine bano ba Fefe Busi baziza bafana ba Mark de Aba ba nete balinga ate saha ndi saha yagenda ne ku stage nayogera ekigambo openly ye icon yaliwo kati obudde buno toyinza butanoonya mwana oyo era abatuma sefuko bamutuma n'ekigendererwa singa tufuna tumukwatira bwe papa ndoza bamutumye oba yagenze okwata video ng'amanyi saha atuuse mu ggwanga simanyi kubanga nawe olina otunyonnyola ennyo kyogamba olwabadde okutuuka mu nnyonyi n'atuuka yatuukidde wuwo who is the Dr. Sefuko then bapazo beetwala bubi nnyo yamukolaki ng'ate yali akudduka personally so abatumye Sefuko ndowooza ekintu bwe baba bakimutumye nga kyakukwata saha akakabadi kagenda ayitamu nze nyina believe nze government yano sikyagiwakanira Anvix nze siyenze muntu akeera ku makya nenda bakabenya omutima ne gunga nti that was accident era nze nsooka kumanya abafudde babadde baani babadde balina impact ki nengamba oke atobola batwaso nze kankwewe nasookera okujja enkofiira ku government ya wano alonda nyakairima kufiira mu nnyonyi like masanyalaze kuvaako swi kati sikyawakana nze bwendaba ebintu bwebityo nga batandise obiplantinga ku bantu baba nekigenda era nze muganda wange saha kyenkukuutira sigala ng'ogenda mu maaso okubeera clean ebintu n'abaana abakutambulirako juzi nyina ka video ke nalaba ku show yagwa mu bawagizi of course nga bouncer yalina kugwa mu bawagizi kujjayo mukama we baali bagadde kifuleminga simanyi mukoze fujjo yalwako sikulwana ate nga yali talwana yali ataasa mu nze sikinenyeza saha sikinenyeza ani oba bawagizi ng'omuntu bwofuna excitement ate baali bamuwaniridde naye nabali okutaasa balina gwa mu bantu kati gwali osobola okugamba oti abantu temuveewo so bagezezaako nnyo okwagala okukipushinga baleka element ebubuze we bakwatira saha yakyali muzibu saha yajja kankweyo kano kubadde tumanyi saha yajja okuyimba emubende muwoleso okumanya saha yegendereza nnyo agenda tuuka nga wabaddewo omwoleso gwa Buganda for 7 nga tenti zikyaliwo eziriko oweenaalimu saha yagaano yimbawo yasaba bulungi balance we bamugamba nti waliyo n'ababuuza ate tenti tizabaddeko omukolo gwa NRM naga nze bankwate ku mukolo balowooze nayimbye ku mukolo gwa NRM saha n'agenda ekitegeeza nti saha mwegendereza ng'omuntu yegendereza gavumenti agimanyi so nze saagala tunulira ekintu kya Sefuko tulowooze mbu gino just emiya TikTok vibes biki ebyo no oyo mwana ayina okuba babaddengawo wano nga mubiraba ne bizikira anti kankugambe Sefuko oyo tomujjukira emirundi gye yakalwana byalagawa byagwerawa ye twebuuza ensi gya Sefuko mu limelight yeri etya yasooka kukola ki Anvix omuntu atalina kyaluusinga aba muzibu Sefuko talina kya defendinga ye Sefuko nga n'obwa Sefuko bwe yatobwerere bwe yagenda kulumbe nga tusika evidina gune yekolerayo obusolosolo siwokawo bulaba ne video zaakola kuwemula talina kyaluusinga ye mu Luganda oyinza ogawa self made namulabako n'embyambalo by'amagye nga bali ebyero diyu nga bali ku ruti nzembu kakati omuntu watyo nze siwakana nti bwe bamutuma mission
alemererwa nditasobola je niwe bayakisiru so nze Sefuko nyinza kugamba kimu wadde tolina kyoluzinga manyi Katonda abantu beerabira tagalinya mu nsulo nga alowooza gateesa abantu Anvix beerabira tasobola tunuulira Sefuko wa 2 ne Sefuko waka n'amanya nti waliwo enjawulo lwaki tokkiriza nti you can change from there n'otambuluza obulamu bwo ng'oli clean Bobi Wine yenna kyabasinga ne Bebe Cool ne Kamili nti yabo yalaba obulamu nga bukyuse yakkiriza nti kakati wano nyina okukyuka bali ne basigala kyovula Bebe akyalekanira ku TikTok okuyitibwa ku TV amala kuyomba actually amala nakuba fabe n'aleemu yerabidde nti muyimbi Bobi Wine okulabikako ku TV ensesirika bamusabane yajja n'okujja n'atafuna namupostinga Bobi wa appointment okumufuna Bebe wasimu ne kusimu biveeko kakati abantu botategeera nti Mukama alina wanzije ne webrandinga ekyo kintu kye kituleetera obuzibu bizibu byolaba mu Sefuko kubanga nze Sefuko nkugambye ekyo ekintu bwe nalabye video nagirayo ku kato switch ku status ye nengena nenginoonya nengiraba bwe nagirabye ekyanzijidde mu mutwe kati bayiga saha era mutima gwange nze nsindika message eri saha bro be more vigilant these guys tebakwagala ngo oyogera byoyogera tu beera ngo oli mwegendereza nga bwobadde mission bakunoonya gwereka kutunulya Sefuko ekintu kyakuplantingako mbu just yakyogedde bwogezi nga abalina rangozi nedda babatuma agenda tuko omusanga agulope state egufunemu interest bakuyiribye nti agulopa nga Sefuko state ate nawe Sefuko gwereka kulowooza Sefuko mbu n'ebiseera byenki ebyo maaso ogenda kubeera bwotyo Sefuko gavumenti zikyuka zitata wange yanyumiriza ku gavumenti nga yakakyuka okubeera silent kintu kikulu era nze nyina abayimbi bensanyukira wano nga bajja okwogera kike omu kwabo kuliko Misa Kisemakula wadde si kirungi nnyo naye ate si bwajja kwogera akulaga awanyigirizibwa n'awalungi kati gwe togenda mu criticizing nga opposition togenda mu criticizing nga wenalimu ate ngwe opposition yeyagala kimu kwogera biruma abantu lwaki abantu tebakoppa ne bamanya gavumenti ebeerawo neemala nevaawo bakuwadde ebyokulabirako ku mulembe gwa Amini eggwanga lyabwe lyafugaza abantu wano Obote eggwanga lyabwe lyafugaza abantu wano ku mulembe gw'Obote teri ggwanga lyafugaza wano nengamba ku mulembe gw'Obote kakati gwe ngamba kati obudde bona abali mu line y'Obote baliwa mu gavumenti tibatubaliwa kyenzijukira ku gwa Amini kyensobola okukyemanyiko abasiraamu abasiraamu bebali vibrant bebali ba beneficiary abegwa actually bayinanga n'ebintu ebimu kwa minister nenga bakozi anti kakati gwe bobolowooza nti government TV ko gulowooza ki kyokola nze mbeera nkugamba Anvix nyinza obutayogera nnyo nenze nesize time tebali tebagigula time nalaba President 7 kino ndikikugamba emirundi gyonna gye ndibeera mu kamera ngali waggulu ng'agamba bawalabe bamugaa agenda weza emyaka 10 nga Katonda waffe komawo ku Uganda olabe ekiriko kati ali mu kusaba myaka gya kugenda kusinkana ba angels ne yaliko mu biseera ng'agamba nja kufa naawe time President Seni yatambula nga yekka n'akola obukolomoti kati atambula ne muwala we ng'amukwatiridde time abantu tebaagala kitegeera it's all about time ate Bobi Wine ngabo bagamba nti ayenje budde omusajja kituufu alina byamukozeseza speed ne yerabira ebimu byalina okukola time so ensonga ya Sefuko yeeyo tugenze Masaka ku nsonga ya Eddie Mutu abaana abalopa omusango gubasimbye abaana mwanyina ze Zainabo Hakimu oyo gola batwakola naye ku mbabule Zainabo oyo y'omu ku balopa ne Gertrude Simanyani nayo namutiyaba Gertrude namutiyaba n'abalalaawo omusango gubasimbye Faishi Magembe omusango gubasimbye omusango gwatuuka mu kooti state negupikingamu kye bayita interest abaana negubajjamu kati abaana obudde buno tebakyalina withdrawingira musango tebalina ne basabira nti obwenkanya bwaffe twagala buno state neguyingira state muguyingira etandise noteekawo abaana bye batayogera bye bata reporting abaana bagamba ekyobwambe tekyaliko
Bebata reporting as situation nga registered. Bagamba kimusweta na simu ne kuno confiscating cameras. Kibo kiboogera. Government egamba ate batandika bagamba bazaasiza kozi bali bazina. Nanti bazi bajjako abamu ne bazaasa abamu ne babajjamu bamu memory card. Ekyangu kyenkozeseza being confiscated. Kubanga ekitufu naffe tetukimanyi. Tekiriwo. Tetulina na ka video konna kalaga scafe eyo nga bwe yali. Scafe eri mbongo. Eri mu bwongo, aha. Ndenze waliwo ekikulu kyenjagala ogamba bannayuganda tubeere beegendereza. Muhoozi okuvaayo ku Twitter n'agamba nti omusajja musazeeko ebirevu ndi mumukuba njagala namuka straight nga sikwekulaawo. Amazima Eddie Mutwe najja nga bamusazeeko ebirevu nga bwe yatugamba n'okumukuba nga awonyera n'abamulabyeko okusizira nga boogera nga obukongovuli babukubye buli kimu. Twetaaga okusabira eggwanga Uganda we tugenda. Tetwagala tunuulire ebintu bino tubitwale nga just emiyase. Banange ne bwe kiba ki twetaaga okwebuuza ekibuuzo ku nsi kuno tuliko bbanga ki. Kubanze bwe natunuulidde emisango gyonna nze nadde saagala giwa attention. My worry and my question was nzojjukira wona kunyumiriza naye banze nyina believe tindowooza Muhoozi yabadde asaagamu. Eddie Mutwe agenda kujja ng'ebiravu bye ku ebiri kubanga temuneete kirana bwe kyawandiikibwa mu article yonna nti omusibe bamusalako enviri tekiina era biri wano mu poliisi ye Uganda Besigye olowooza naye bamusala gwolabye nga bamusala tekiina nti wogera n'enviri zo tekiina we kiwandikira wabula olw'obukyafu bw'amakomera gawana agatateeka ddembe lya buntu mu mateeka mu nkola gegaleeta ebyo mbwe ensekere zijja zitya nga abantu bagenda kunaaba. Ensekere zigenda vaawo. Mulwaki mulowooza nti abantu abo mbanga aba batutte mu tocha ng'ate basibiddwa kubanga wadde musibe ayina eddembe lye ery'obusibe. Ekintu ekyo kyankubye wala naye ansa yabaddeemu bw'oba ggwe ng'oyagala obeereko omwana ajja afuge nakugamba omwana akulembera eggwanga lino nakikugamba tutudde ku interview wali yatekinga dde eggwanga lino mu ggwanga nga mulimu gundi security organizinga zonna zikola ekyo kintu kyandere tekisobola kubaawo kubanga being CDF doesn't mean nti yenyini yalina okwenyigira mu bikolwa ebyo naye kati kikulaga ye beneficiary yakifunamu kati kino kyakola mujje bwakwata jangu so eggwanga nga liri mu eno state natunuulidde bbalamu singa mukimanyi nti mu abantu abali mu kulinnya ku mitwe gy'abantu muli babiri mulinnye ku mitwe gy'abantu emitwalo ebiri ebintu ebimu tubikwata empola. Nze nkubuulira muganda wange oyo Kabanda mukwano gwange ennyo nakugamba siri mwegaana emisana n'ekiro bwakunyumiriza ebintu ebiri mu Piero yu nga bwabeera abyogera ku TV ofuna ekintu eki kimu tewali wali safe Katonda yayamba obuyambi. Nze ndowooza ne Honorable Kabanda oyo ebimu okutandika okutta ku bigere musajja watwalaka yategeera nti ebintu ebimu ak'obuntu kintu kikulu kuba okwewebula bbalamu kwe yakoledde ddala mu maaso ga kamera. Even I have questions in my mind. Kati oli minister oli munnabyabufuzi banaitwaki tetusirikako kale naffe tuyinza obeeramu kelementi akagamba nti kale abaana b'NUP kale balina effujjo kale katugambe kale tuyinza obeeramu n'elementi egamba nti kale kaba bakomeko lwaki twogera abaana b'NUP mubawaayiriza bo baakitinga after being provoked. Nze nkuwadde kati omwana bw'akwata ekkubo n'avuma bbalamu n'amusensebula n'amuteeka ne wansi ogenda munenya ki? Era nze muganda wange Kabanda nkusaba sigala ng'oyogera bya pate nga bw'oli ennaku zino nsanyuka nnyo buli wenkulaba ku TV era ye muntu gwe nnindo olaba ku TV. Nze mulinda era ne ku kabbinkano n'abaddeko. Nze simulinda kubanga nze bayira waliwo tayimu siriwazanga mugezi. Okimanyi naye mugezi
obugazi bwe bujja tuyamba mu birala awo muleke kati nga toyagala mwogereko nkugambye kyali wange abakyali wange from up to Z dino gwanga twogera ku kyali naye wamanze kyenkusaba genda ngo osirikeko yogera ebiri politiko omayika mbagambe tewali kyemumanyi nga bulumi nze omutima gungamba honalebo kabanda leka testinga ku bulumi bw'ebimu pain ate iye nno ate mbi kuwereka eri munda yakakyogera emirundi ebiri ng'olunaku olwasooka yakyogera kuliko nsamba yali agenda kaaba namulaba nagamba banjiribiza mu Piero yu naye nga olowooza okumuyiribyakwe ki just kubeera nga ali trusted only that being trusted by who bakolera makama abe bokubeera nga speaker mukwano gwe kubeera muhozi mujeno bali mu Piero yu maybe gwasooka okubira ekyo nakyo ne kimuwalanya kakati bw'oba olaba ebintu ng'ebyo nentunulira bala mugwe ngolowooza oli waggulu ku muti oli mu overseer wa buli kintu. I have a question. Who was Balaam before? Who will be Balaam after this? Bawambako ebyobugagga by'e Sudan. Don't you remember? Ne radio ne bagiwamba. Byakaba bitono. Oyo Balaam y'omu ali mu byobugagga bya BMK. Ali mu kuyiribya family ya BMK bubi. Oyo Balaam golaba. Anti kati Balaam alinga scarecrow. Which is okay. Balaam tajjukira ku mulembe gwa kitatta. Ono omugwenzi omwana yakafa gwe bakakoza sobi. Tamujjukira. Gurowooza era nze kankugambe mu bantu be bakozesezza hamu mugezi. Ye yasirika, yasalawo sirika. Ayinza okujja n'akudaala byakudadde mbu obutabo bw'obugagga. Yobera gyatugamba akatabo ke yasoma obw'omugagga. Naye mugezi. Ojja n'oyogera ate bakasaba kufuna nti omanyi okwogera. Bakutandika kutuma byakwogera. So, ensonga ya Ssebuufu Edi Mutwe e Masaka bawise bamusomedde emisango gye bamusomedde bamugase kwakirewo Kivumbi ne na security ya Nupu yonna nga bweri. But here is my question. Era njagala kubuuza ono ntandike n'oweebukoma nsimbi ono. Omuntu bamulopye mu kooti baleese obujulizi ekiwambisa omuntu ng'ate oyina mutwala mu kooti gy'oyina musibira kyeki. Neyanza Edi. Naye nga sinakuddamu kibuuzo ekyo njagala kwogerako katono nnyo ku nsonga ya Sefco. Omanyi kino nja kigamba buli atulaba wano mu Uganda tewali ali safe. Tewali. Kobe ng'oli wa Nupu, kobe ng'oli wa PLU, kobe ng'oli wa NRM. Tewali ali safe. Kubanga kati ate owa NRM essaawa eno target nnyo n'okusinga owa NUP. I'll give you reasons why. Essaawa eno King Saha bamunoonya nnyo era ensonga muzoogedde bulungi. King Saha bamunoonya mu buli mbeera banoonya bamufunira era King Saha kambabuulire okupaladinga Sefco okumentioninga erinnya lya King Saha kavuya kakabadde okwasa mmotoka wali mu ddiiru eyo. Bwe beeyambisa omuntu yenna celebrity bwe baba baagala okunoonya Edi akola ku radio balina kukozesa mukozi wa radio okunoonya. Era ojja kulaba nti ali mu kulukira King Saha ng'ayita mu Sefco muyimbi. Era buli muntu bw'oba olowoozezza mangu osobola n'okuteebereza. Kubanga King Saha ayina abayimbi baatakkiriziganya nabo ate nga balowooza banene mu gavumenti ya kuno. Wano nze njagala babuulirayo ekintu kimu. Wano waliwo amakomera mangi. Naye tulinawo abantu kati bali babiri abatakyajja makomera ga wano. Ani nani? Kyagulanyi takyajja makomera ga wano. Era tugenda kumalako campaign akaluko n'akajja talina komera lyajja kubeeramu. Ekyokubiri King Saha tagenda nga tetumulabangako mu komera naye talina komera lya Uganda wano lyajjamu. Lwaki? Walaba ekyaliwo Kyagulanyi bamukwatira mu Arua. Tolowooza nti okumuta bamutwale ewaka baali bamulumiriddwa nti batumukubye ekimala naye ekintu kyali kibava mu mikono. Nga bw'okwata Kyagulanyi n'omuzza ewaka gw'abadde asunguwadde nga bamubise n'omubika nti ali makindye mu balakisi naye bw'owulira nti ali waka obusungu bukukakkana. King Saha essaawa eno n'omukwata n'omuteeka mu kkomera. The same thing can happen. Era basooka kwandaleetinga Kyagulanyi oyo. Oyo muyimbi
bagenda okukitegera nti omusajja w'amaanyi ng'alina ensonga zakoze. Kati olunaku olwaliro King Saha musajja w'amaanyi, era King Saha nze nja kumwebaza yebale kuyimirira ku nsonga. Ayimiridde ku nsonga z'Abannayuganda, bagenda kuteekawo ebintu bingi. Era Mbwide Anvix ng'agamba awo nti bajja muyita agende ku poliisi yeewozeeko. Wano tebakyayita bantu. Oyo level Eddie akyogera. Wano mu Uganda kati ffenna target suubira Eddie bajja kukusanga ku street bakulye. Kimanyi. Twebuuze ki ekirisiza Eddie. Bakuleete nga bwe baleeta alien skin nga bamulidde mbu yabba essimu. Kati ojja kulaba nga wayisa akaseera nga ne bino biwedde owulire nti King Saha bamuwambye. Of course. Free King Saha bamuleete bamaze omukola bye bamukoze bakugambe nti bakunoonyereza ku misango gya Sefuko egy'okkuba emmotoka. Kati bajja muteeka mu sikandozi nnyingi, target bateeka mu sikandozi nnyingi mpaka bwe banaafuna bwe bakola ki bwe bamukwatira. Naye nze njagala okubagamba nti abantu baatunyooma balowooza nti abalaasi bamuuje, naye bajja genda okukitegeera nti baddala nga akaseera kaweddeyo abo abasajja ba King Saha abasajja bagezi. Musajja mwegendereza olese ekyokulabirako ekirungi ekyawano we yali emirembe n'agaana okuyimba. King Saha atambula bulungi, message zonna zayogera ziri kiriya eri Bannayuganda mu bifo ebituufu. Nze njagala okulabula abantu bonna oba bakozesa oba ofunamu olwaleero abantu abanyigirizibwa wano mu Uganda be bangi. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Archbishop gwe bayita Jonani Luwumu, tumujjukira wano. Jonani Luwumu yali ku mulembe gwa Obote. Obote yatulugunyanga abantu nga bagamba Archbishop mwe muyina ku ddoboozi mwe bakulembeze muveeyo mwogere ku nsonga zino. Naye nga Archbishop tasobola zoogerako kubanga owaabwe yaliwo. Kati nga yagamba nze kiri nsangawa. Amini bw'amala okujja ebikola ebyokutta abantu n'okuwamba abantu ne bisukka ava yaraisinga eddoboozi bamusanga Katuuti ne bamugjawo. Olunaku olwaliro osobola okuba nga mwe muli mbuyinza oba kale eggwanga lyo liri mbuyinza nga gwe buli ekigenda mu maaso tokiinaako obuzibu, naye ebintu ebinaakyuka ogenda kubeera target. Of course. Era nze ebintu bino ebyamawanga abantu bonna ababitunulira ng'ebyokusaaga. Ate mmwe actually mwabali mbuyinza nga mulowooza nti muli favored, mmwe mwali badde mukivumirira n'ennyo kubanga mmwe mufuuka target. Nga bino biwedde. Era singa wabaawo embeera yonna omuntu ajja kulaba nga gw'omu ku baabalabye ennaku gy'otaali. So bwe tuba bakwogera ku kintu kyonna naddala ekyamawanga tulina kwogerera wamu. Olwaleero oli safe kubanga gwaliwo ne tomanyi nkya kikigenda kuddirira. Bwe tudda ku nsonga y'e Masaka ya Eddie Mutwe tukimanyi bulungi nti towards elections bwe tuba tugenda mu byokulonda wabeerawo embeera eteekebwawo ekwasa abantu ba opposition. Buli lwe tuba tusemberera akalulu, just of recent akalulu akawedde byali bijambiya. Omwafiira n'omubaka mulamba Segirinya Muhammad. Olunaku olwaleero okuziika okwali erwengo Mathias Mpuuga Nsamba na Ebedi Bwanika baali bakkiriza nti Kyagulanyi abantu b'e Masaka tebasobola kumwaniriza. Era baapareedinga abantu nga 10 abagenda okulemesa Kyagulanyi okwegazanyiza ku mukolo ogwo. Baali baagala kumugaanira eno kuweroka mu kuyingira. N'ekyababuukako omuntu Katonda gw'asitudde tosobola mukkakkanya. Kyagulanyi Katonda yamusitula, essaawa eno yaaliwo, olina okukkiriza. Bannamawulire bonna abaali ku mukolo ogwo, nze ndi munnamawulire, siina bias ku bannamawulire. Bannamawulire abaali ku mukolo ogwo baali facilitated by Mpuuga. Omwogedde. Kitege Eddie bakyasinza okukola stories anti mawulire kati tumanyi. Omuntu bw'osasula omuntu agenda okufuuwa omulere gw'omubuulira obuyimba bw'oyagala okuwuliriza. Bannamawulire bwe batuuka ku mukolo baayagala okukola emirimu gyabwe nga girimu kyekubiira. Kati bano bwe baasituka okukola effujjo, Mpuuga be yali ategese n'Abedi Bwanika, security ya Kyagulanyi yabambalira. Mu mbeera eyo nabo baateekawo embeera ey'obutaagala kulabisa principal waabwe kuba baali bategedde bano baseetinze kyakulabisa. Mu mbeera eyo tokwata kuba ekyo kyaliwo. Kamera temuziggyeko, temubirikodinga.
NUP kyeyali alina okukola ekisookera ddala nze ndi wa NUP kyeyali alina okukola ekisookera ddala kwali kuvaayo kunenya bano abakwata bannamawulire wadde kye baali bakwata mwali temukyagala ne mwali mulina okubaleka kubanga ffe NUP tuvumirira okukuba bannamawulire ab'ebyokwerinda ekibakubisa bannamawulire kuba nti bannamawulire baba kavalinga ebintu state byetayagala erabe nawe NUP bw'okwata kamera ya munnamawulire olw'okuba akavalinga byotayagala kulaba oba oyawukanya otya ne state okitegeera kati mmwe okulaga enjawulo mwali mulina okukonda eminga bano ekikola kye baakola bwe baba nga balina bye baayonoona ne mubitereeza mu 86 Museveni nga jjambuyinza waliwo abajaasi be babiri abaasiwuuka empisa ne batulugunya ba civilian Museveni okulaga abantu nti nze njawukana ku basirikale b'Obote yakwata abasirikale abo babiri publicly n'abapanishinga abantu ne bongera okumukkiririzaamu nti ono olaba adisciplininga abasirikale wanjawulo ku Obote kitegeeza NUP yali erina kukolera awo enjawulo nti mwe kye mukoze ku bannamawulire kikyamu ne bwoba omukonyeko obukonyi ng'akola mulimu gwe kikyamu kubanga ffe tuprotecting eddembe lya buli muntu kati NUP ekyo teyakikola wabula instead yavaayo ne defendingirawo ku ssaawa esooka nti bano babavunaanira bwereere kati eyo yali ensobi esooka ekyokubiri bannamawulire mu kugenda okuwaaba omusango tebaagenda bokka baali guided ne yali yabafacilitatinze kubanga mpuuga munnamateeka era n'ababuulira butya bwe basobola okuwaaba naye tebaamanya nti mu kunoonya eddembe lyabwe waliwo abasobola okukifunamu interest bwe bagenda ne bawaaba emisango bannamawulire abamu actually bali bana abali accused kyabulabe nnyo nti amannya gaabwe googerebwa mu Uganda kankubulire Eddie abantu abanyigirizibwa tukolanga ekintu ku lulwo waliwo ajja okugamba Eddie yali protected tumanyi maama we gyali tumanyi taata we gyali tumanyi omwana we gyali tumanyi muganda we gyali tozanyiranga ku bantu abanyigirizibwa olunaku lwaliro olina kubeera mwegendereza nnyo mu Uganda abantu banyigirizibwa kati bo abamu bagamba nga temuwaaba abalala nti era bannamawulire bakola olutalo ku NUP mujjukira nga baboycottingako n'emikolo gyabwe mu Masaka naye ng'ate abamu bakola bakola batuka ne bagamba ne kakati kubanga mukama wajja kukubira gambe Eddie gende Kattabalanga waliyo kino kati gwe olw'okuba olina okubagana n'omuntu we Kattabalanga mukama we yagambye okolera kampani kati baafuna obuzibu nti baafuna obuzibu ne ba politician ku individual level nga si company level okitegedde nga si company level company terina buzibu terina misunderstanding na politician yenna kyokka gwe agenda okukola omulimu gwo olaga olina obutakkaanya ne politician obuzibu ne bwolekera bannamawulire obwokubiri okiraba ekirala ne kijjawo nti media houses zetukolera ezisinga eziri private bali mu business Eddie ebyo tubyogera bwe baggala kampani yange tojja kuliisa baana bange si lwakuba awagira gavumenti niyo naye olw'okuba nti eri business ye alina gi protecting in that angle endala z'abamafiya ba gavumenti zikolera bali kati bannamawulire essaawa eno bali mu katu nti bagenda kukwata abantu bangi ku nsonga eyo kuba luli twalaba nga nsonga ya bijambiya olwaliro bagenda kukwata abantu bangi nga babeekulubbesa ku nsonga y'abannamawulire kakati omuntu buli lwawulira nti Eddie wabadde emabega w'omusango omujweteke ku Eddie Mutwe ne bamukwata tugeze ne bamulaawa kati nze ndi wano naggwayo dda bagenda kujja nange bankwate nti nawe wali mu Masaka bantutte mu basement bansazeeko ekirevu njiza olunyankole nvuddeyo wayisa akaseera ngenze Segirinya gye yalaga abantu bange gwe eyanjwetekako omusango ogenda bannyonnyola ki oli bali gavumenti ye yanvunaana naye ffenna tukimanyi byava Farish Magembe Gertrude Mutyaba Margaret Kayondo ne Zainab Namusaazi musobola okuba nga mu kituufu mwali mulwanirira eddembe lyammwe nga bannamawulire naye mwamanya ekintu kino gye kinaggwera era bwe mutegedde gye kiraga kisobola okuba nga kireeta obuzibu mugenda musobola kukivaamu mutya n'ekibuuzo ekirala NUP teyateekawo
platform y'abaana kwogerezeganya n'abaana bano sijukirako nga Loopu ng'akyogerako. Loopu yagezaako okugamba nti bwe tubanga kituufu baba bakubidde ebintu byammwe mujje muleete obujulizi bwammwe tulabe baani abaabibaddemu tubavunaane. Tebakikola. Anti Mpuuga ng'olwedde mu butakikola of course oba olina okuluzinga interest kubanga Eddie bw'ogamba nti bakusobezzaako naye omukazi nezaga basobyako bakusobezza nitugamba bakusobezza batya nga nawe wenyini tosobola kulaga ngeri gye bakusobezzaamu nze mba nkyakinamu interest yaki. Kati byonna ebiriwo biraga nti bano ab'amawulire batuumibwa okuba nti bakolera Mpuuga kyesikiriziganya nakyo naye ate bw'onoonya grounds kwe bayimirira okuvunaana n'engeri gye bavunaanamu ne Sikafu kwe yava olabira ddala nga kyali byekituufu nga balinga abalina gwe bakolera ne Sikafu kwe yava. kati kino ekintu ekyabasukkiddeko abantu bangi bebuuza kubanga amateeka ga Uganda Eddie ow'amagye bw'akwata alina kukwasa poliisi poliisi yeyokka evunaanyizibwa ku muzi w'emisango yekwata amagye gavunaanyizibwa kubayeekera. kakati era mpuliddeko wano nga mwebuuza mbu twali tumanyi CDF alimba okufulumya ekifaananyi kya Eddie kyenali manya ali baani abakwata Eddie Mutu bamaki bali ba SFC gyeryani lyabwera kye ne taata we kuba mu constitution teririimu girya Muhoozi era eggye lya SFC lye lyateekebwawo okulaba nti litambulira ku order za Muhoozi nga bamaze okukizuula nti mu ggye erya UPDF waliyo abagamba nti fo y'omwana tetujja mufungira okitegeera kubanga bo bamanyi omuntu mwayita okubeera promoted mu magye balaba omwana tabiyiseemu nti katuleete eggye lino era eggye lino mujja kulaba nga bayita mu parliament nga baliteeka mu ssemateeka libeerewo mu mateeka era ojja kulaba nga ligenda lisensera mpola mpola eggye lya UPDF erirowoozebwa nti lirimu abantu eriri constitutional kubanga wano mu Uganda kakati waliwo paatiri mwana naye mu gavumenti mu magye ne mu NRM mulimu abakoma ku paatiri kati abakoma ku paatiri baba targetinga nnyo n'okusinga aba NUP kubanga bali munda mission eriwo yakukkirira ku mwana bagamba ffe tetukka. Ate kati waliwo n'ekirala n'abali ku mwana abali ku paatiri bakoonagana nzijja kati abali ku mwana balaba abakoma ku paatiri nga bafireti ababalemesa taata abadde yatadde nnyo amaanyi ku mwana naye yasse ku bigere era essaawa eno wenjogerera waliwo debate ey'amaanyi wakati w'omukoddomi Odrek Lwabwogo n'omwana ani agenda okudda muyinza taata ng'ali nnyo ku sayidi y'omwana era nga ne mission zonna ezirukibwa zakulaba nti omwana akwata era kati Eddie kankubuulire elimination process egenda mu maaso sigamba nti bagenda ku eliminating aba NUP bokka abatawagira gavumenti n'abakoma ku paatiri bajja kuba eliminatinga kati abakoma ku paatiri mu ngeri y'okwerwanako n'ab'omwana bagenda funa obuzibu kiddayo ku kyenagambye wano mu Uganda tewali ali safe gwoyinza okulowooza nze ndi ku mwana ndi safe owa paatiri akulaba gwe oli kizibu gwali ku paatiri olowooza oli safe ali ku mwana akulaba ng'ekiki tewali ali safe mu byobufuzi bya Uganda nolwekyo ebyobufuzi tulina bitunuulirako ange emu yakunyigirizibwa kati essaawa eno president yatadde mu koddomi we era mugenda tandika omulaba mu mawulire ku TV ku zi radio ng'ayogera ajje mu public alabe abantu bagula endowooza ze abamuliraanye abamu bamulaba bagamba ayinza okubeeramu obusobozi abalala bagamba ali tribalistic nnyo Odrek Lwabwogo kati omwana amaze okuprovinga nti ye tasobola taata bamugamba naye omuntu gwe tolaba babituufu mayinza ebya security saagala byogerako nga in evidence naye ng'owamawulire mbu ekkirizibwa kubanga hiyaso giwulira naye tuba na proof mbu meeting yatudde nga jena amaze ofulumya ebifaananyi ebyo ne bamugamba gwe ssebo teeka kulowooza nti eggwanga fe abali kulemberedde emyaka ana bwe twetali tukola kati jeno okuba nti ejje lya SFC lye lyakwata omuntu omanyi
kyekiri kye nagambe mu magye wali abatakkiriza mbukulembeze bwa General Muhoozi naye nga ate yabakulembera bangi bwe babuuza amagye Eddie Mutwaliwa amagye gamwewakana ngamwegana completely okitegedde poliisi nemwewakana kitegeeza ye n'ekintu kye be baali balina okuvayo bagambe nti ffe tukola ki ffe tumulina lwakuba nti engeri gye yakireetamu yali controversial no mwana alina confidence ffe tumulina ali mu basement twamusazeeko ebirevu simanyi afuka akola biki kandabe Bobby kyanakola ki kyanakola yegwazaako kati ebyo byonna biraga awo yali tannalya kati yamala okulya n'akiraba mu kyeyali ayogera yali alinda kati ebyo byonna biwa essuubi bannayuganda era nze nyina ekifaananyi kyendaba wano mu Uganda bannayuganda soon tugenda kufuna liberation lwakuba nti liberation mu kujja eyinza obutakwata direction gye twagala nakirabye nange okiraba nti ffe erimuko omugu twagala Kyagulanyi yaba aba president waffe twagala okulaba ku mukulembeze atutegeera kuba Kyagulanyi atutegedde ebbanga lyonna era ayimiridde ku principles ez'abantu ebbanga lyonna naye okusinziira ku succession plan nga bweriwo ne process nga bwetambula Kyagulanyi ate ayinza okujja after someone era essaawa eno omuntu asobola okujja amasanyalaze abantu tebawagira Kyagulanyi kuba yasinga amagezi yasinga obulungi yasinga obuto oba mugagga abantu bawagira Kyagulanyi kuba gwe balinamu essuubi ayogera ensonga za values nga bwolaba bwe kyali ku Besigye abantu bawagira Besigye nga ali ku values ez'abantu Besigye bwe baatuka ne bagane tumuwadde omukisa ogumala mirundi ena katugeze ne kuwono Kyagulanyi omuntu ajja okumugjawo ate amatu ayinza obutabeera muntu wa bweru essaawa eno General Muhoozi ffenna tukiraba nti ayagala kubeera president naye kuba kati kankokyakulabirako muzeeyi alina emyaka emeka atugamba 8 birthday nembeera mwali tugenda na 8 nkulaze nti waliwo obutakkaanya family mu first family kuba Lwabwogo avuddeyo n'agamba nti temunenya muntu ssekinnomu ng'akoze ebintu ebitajja ku mmere nemunenya famire yonna munenye bantu nga bantu olowooza abadde agamba Muhoozi waliwo embiranye nti Muhoozi mu famire Muhoozi ne ba MP wansi eno ku ground Lwabwogo nze nyina nange bemanyi kati ba MP ba Odrek Lwabwogo kati olutalo bwe n'aba Muhoozi kati olutalo bwe lubanga luli mu famire singa muzeeyi agenda okwebaka n'agumenya n'atazuukuka olowooza mu bantu abasooka okumanya nti muzeeyi tazuukusa ani asooka okumanya awo simanyi nze kuba ebyawe byannema abamukyala kuba bwe basulambuliri era alina kubira Odrek mukyala bw'aba omwami tazuukuse omukyala bw'akwata essimu akubira Odrek Lwabwogo ajakubira muwala we Natasha taata wamwe takoze eki tazuukuse Natasha ajja kukoona ku mukoddomi kati mukoddomi waba alina interest yekwata mu kintu agenda kubira Muhoozi amugambe nti Sezala tazuukuse kitegeeza aba agenda kukozesa advantage eyo amala okumakinga buli kikondo kyalowooza nti kyabulabe kubanga omuntu watukira okugamba nti njagala ntebe y'abwa president already aba alina empagi kwayimiridde zemulaba ne zemutalaba bo baba bazimanyi bw'amala okumakinga amawulire General Muhoozi agenda okugamanya gye gamusanga oba ali mu night club oba ali luddawa agenda okugamba nti abaaye kati ate amawulire bwe gafuluma eno ebweru ne gagwa mbaana baffe bano babodaboda bamanyi abo engomba nti zitandikirawo abaseka ne baseka waliwo wano General Eri Tumwine bwe yafa waliwo omuwala omwe yavaayo n'azina ne bamukwata kitegeeza ng'omwana kuba Muhoozi mutabani wa muzeeyi taata bw'afa n'alaba abasanyuka tasobola kusanyuka kitegeeza ng'alina komandi ku magye abajja kukozesa amaanyi mangi okuzikiza abasanyuse olaba oli omugo wavaayo n'agamba nti bannaye temukuba bantu kati Kyagulanyi abo baba bamusiimuddewo okitegeera abantu bagamba kakati ono yatutaasa ku mwana kuba kati abantu tebaagala Muhoozi abantu kati kankubulire Edi ne bw'ojja enkya nga gw'olina amasannyalaze ofuga Muhoozi nga tafuze talifuga
asobola nti tebamwagala tebamwagala kitegeeza omuntu yenna gwe balaba nga asobola okubataasako olukokobero lwa Museveni ne famire bagamba katuso ono tunaamugyako kuba basobola ogamba oyo lwabogo wakiri bw'abe nga yayogedde amagye ne gamuwulira omutima guŋŋamba lwabogo oyo w'amaanyi tetumwandaratinga kubanga noono ye sisita gwe bawadde UEDCL olowooza lwaki bamuwadde ayina amaanyi kubanga abadde mu system ebbanga ddene afuna ayina access ku information okuva mu family kubanga omwana gw'ayina ewaka edi katukize mu family mukyala wo w'ewaka azaalibwa Museveni ne mukazi we Jeno Muhoozi azaalibwako omu legitimate son azaalibwako omu fufa abakuliddeko mu family nga bamama baffe balala n'abalimu tumanyi kye kitegeeza information esooka ogenda okutegeera nti mama ne taata ateera munanga abeera kusaidia ogenda okutegeera nti taata bwe yagenze mu katale yaleese paani nga baganda babaawo baategedde dda oluusi n'okulyako baaliddeko okitegeera bakuyita bisi edi jangu ono ne paani wo ninga waliwo ne yasumuludde wali kakati ono omwana ayina direct access ku information wanti kebera ko obwo bwasigadde mu manya bali baalidde dda okitegeera kati ye Jeno Muhoozi embeera mwali ekitegeeza gwe bw'okikwata bw'oti okusinziira ku issue ya Eddie Mutogo tubadde twatandikidde kano kanyeebwa kakuloberako abantu abawera mu opposition kati kano akanyeebwa ak'e Masaka bagenda kuloberako abantu mu opposition bangi naye nze ware yange weeri ye y'abannamawulire bannange abatandika ekintu kino kuba essaawa eno batandise okuwulira obuzito obukirimu mukyala wa Tomusange Kayinja babadde bamugajambudde ku kooti e Masaka eggulo ninga ekimugajambuza ki kubanga nti mwateekawo embeera eyakwasa bannammwe kati kambabulire social media edite mumuzanyisa social media kintu kyamaanyi abanuupu bafutu soja omulimu gwe bakola gwali gwa kusensitizing abantu nti emisango bannamawulire gye basiba ku bannaffe mejweteke kati ekyo buli munnayuganda akimanyi abamu ne batandika okunoonyeza bannamawulire kyabo buli woosanga atike eyo amanya gaabwe mwegali ate yensabye ennene amanya gaabwe mwegali abo abantu aba era I'm very worried about my colleagues balina obuzibu bwotalabanga bwebolekera Edi ab'ebyokwerinda tebabeerangako mikwano gyaffe twabadde gye Masaka ku kooti nga baleeta Edi ne bateekawo embeera nti tewali munnamawulire akkirizibwa kutunuza kamera mu Edi mutwe naye ng'ate ffe gwe mulimu gwaffe kitegeeza bw'oba tokutta oba toyina mulimu bannamawulire bennyini abaawaaba bakukusizza kamera ne bakwata Edi nga bamutwala mu kooti kati saawa eno naba ate aba security babayigga olw'obutambi obutambula ku social media obwa Edi mutwe mwakutte bwaki kyokka ng'ate be baawaaba abaali balowooza nti ab'ebyokwerinda bali ku saidi yaffe kati security naba ate eri mu batiisa okakasa kati bali mu bbanga security ebayigga lwaki mulabisa abantu sijja gamba ku opposition g'emaanyi g'abantu abantu bagamba mutunyigiriza kubanza Edi bwe manjogera ensonga z'abantu n'oteeka ekigoye mukamwa oba ofuuse mulabe abazungu bagamba a friend to your enemy is your enemy kati gwe bwobanga olaze nti yo journalist naye ng'engeri gy'okolamu emirimu gyo weekulubeeseza ku mulabe w'abannansi oba mulabe ate okumanya abazungu baali bazibu bamusoosa na busoosa mbu friend to your enemy is your first enemy okitegedde so kakati baganda bange abo abamawulire tebategeera kintu kye bayingiramu naye kye balina okukola way forward batuuze press conference batuuze press conference babeere very clear ku nsonga ze batwala mu kooti yongerako n'ekigambo clean babeere clear and clean ku nsonga ze batwala mu kooti if possible kubanga nalaba mwalimu ebintu bigwerana mu milioni ziringa 3 akasimu mbuka akatooki ne sweta ku lw'obulungi bwammwe olw'obulamu bwammwe kubanga kati kino kiyingiddemu n'obulamu bwo bwebanga babadde baagala kukuba mukata omusange bali tebamukuba nti agejje oba anyirire omuntu akuba oluyi n'obuzirika ojja kuba oli munnamawulire oli mu field okola mulimu gwo tugenda mu bululu tumuka kiro omwana akuteege kati ku lw'obulamu lw'abantu omanyi tewali sitole eri waffe your life
ekyo mawulire naffe tukimanyi. Nkubuulire mutuze press conference mubeere mukiralifayinge biki bye mwawaaba biki ebyayonooneka mujje n'obujulizi obwo. NUP sobola nti esobola okugaana okutula mu nsonga zammwe kubanga mu ssemateeka wa Uganda waliwo provision Eddie bwompaabira ng'oggyeko ebintu simanyi nakutte mwana simanya biki ebintu ebiri civil tusobola okutuula ebbali ne tukkaanya era ne muwandiika n'endagaano kooti ne tugigamba tutegeeraganya tukoze eki tugitwalira kiwandiiko naye bw'obanga Eddie gwe wawaaba Farish gwe wawaaba Gertrude gwe wawaaba Margaret ne Zainab nga bakutte omwana w'omuntu ne bamutwala mu basement ne bamusalako enviri ne bamuyigiriza olunyankole ne bamumenya obukongovule ensi egenda kulaba bulala era muveeyo emisango mugiveemu mugambe nti ffe tugivuddemu kale state egisigalemu naye ng'ensi ekimanyi mwakola ki mwagivaamu ate era state erina gisigalamu ng'ezzeemu bakwata ye mpuga akyaba okyayokka sente yabatuma anti kuba naye kati aguliridde akoozi obuzibu bwe tulina tukolera emisaala ekituufu essuubi lyaffe ne tuliteeka mu misaala yonna tukozesebwa ensobi ate bakyatukozesa bangi ensobi ne kuba ku radio kwe tukola osanga omuntu oli n'akwokya emitwalo aga nova ku mulamwa n'ogenda ku muzindaalo n'otandika kukubira muntu oyo ntoli nze Eddie mbeera mbi mugamba wano Eddie fe tuli nze ndi ku radio oyinza okuba ng'oyagala bwa MP nojja ku radio n'osasula ku radio kwenkolera oli client kakati osinga client nensanga mu fayiro eya mention nga mulimu fayiro ya Eddie yasasudde nkola ntya mention ya Eddie nga ndi munnamawulire ne siwulikika nga muwagizi abantu tebabyawula kyovola bakibi nnyo omuntu okuyimirira ku microphone n'olumbagana munnabyabufuzi n'olumbagana munnabyabufuzi ng'oli journalist Eddie ne bwe mba nakusanze wabweru wano ng'oyagala bwa meeya ne tufuna obutakkaanya bwe nzira ku muzindaalo professional sisobola kwogerako nga tumaliriza ewamwe mwesimbye bameka muno waffe tuliyo sofa abakalaga interest nalabyeko abantu 9 my road aba NUP tuli 9 naye tuyina enjawulo okweyagaliza kyabuntu abantu omanyi waliwo kye tuyita internal democracy mu political parties buli lwobulwa internal democracy nga bwolaba bannaffe aba NRM bwe batakirina mufuna ebizibu bingi kakati internal democracy agirako n'obukulembeze obuli competent nti abantu Eddie bw'ozaala abaana 8 osobola okulonda omusikaawo ng'okyali mulamu naye bw'olonda omusikaawo nti nonze Eddie ye musika kiki kyozzaako bano balina okusigala nga batambula n'omusikaawo kumuteekateeka nakumulaga gwanyinako okubeera mukulembeze kati awo wewali ekigezo bw'olanga omusikaawo ng'oli mulamu n'otaba na magezi gamala kutabaganya musikaawo na banno basobola n'okwettira kyovula abamu bagamba nti omusika mumusoma nfudde kubanga obwo obusobozi tebabulina kati mu NUP tulina obukulembeze obulina obusobozi obusobola okukola demokrasi waffe nga ali mutereevu ekyokuba nti abantu muli 9 ekisooka ekyo kiraga nti abantu ekibiina bakirinamu essuubi essaawa eno mu NRM ewaffe Bukoma Nsimbi tewali yavuddeyo ku NRM kubanga toyinza kweteekamu muguwa teri avuganya gyali ali omu ate naye bamuguze Sembabule ni Kiseka bamuguze Sembabule Mawogola olowooza lwaki nkugambye nti Kiseka kati bwe bamuguzeeyo ne bamuleeta eri ng'eri tewali anti abafere beno ali muzimba mbalaba kati Bukoma Nsimbi yali yesimbawo yesimba kuba meeya yali MP ono muwala wa Kuteesa n'amukuba akalulu kati Bukoma Nsimbi bantu bankyukakyuka kati okuvayo n'ogamba nti si ayinayo ka radio kati okuvayo n'ogamba nti neesimbyewo ku kaadi ya NRM ku NUP oba olaza ku NRM oba weetaddemu ku radio ye babawo omukisa okwogererako mu radio ye sinnagendayo naye sisuubira nti basobola okugutuwa tonnawulirayo munnaku bavuganya gwe bawa abaliyo sijja kwogera nnyo ku radio ye ey'ensonga ntono nnyo tuli kati ku nsonga za ggwanga tuli ku nsonga za ggwanga kakati owa NRM aliyo omu
kubanga okugamba nti oli wa NRM ewaffe oba weetaddemu muguwa kati aba NUP okujja omwenda fata tukikubira mu ngalo in case ne baba bawaddeko omukadi omunane babadde emabega that support yemalayo kuba kati affe omwenda buli omu alina political base. Kitegeeza singa balonda Morris Lule nti kwata flag yenze amagye gaffe ag'abantu omwenda ne tugazze emabega wa Morris aba mu parliament okiraba nga ba NRM balina ebizibu byabwe nti abaleeta Salimu Kiseka mayibe yawulamu kati Salimu yakoma ku patiri siwa mwana takka ku mwana tebajja kamuwa okiraba kati wali aba NRM abakiririza mu mwana abagamba nti waakiri tugenda no wa tebajja kamuwa so tuli mwenda n'enjawulo gye tuyina nti bannaffe abamu bazaaliddwa eyo naye bw'olaba entegeera yaabwe ey'ekitundu tusiŋŋana tusiŋŋana kati nze abantu mbabaddemu nsomedde makuukulu nsomedde ekyaziiza nkoleddeyo ko sebo nali musajja musomesa ku secondary abaana tubasomesezza olinayo abaana babasomesa abaana gye bali era emirimu bagiddukanya bulungi nnyo abamu be nasomesaako nabo beesimbye nawo mu bifo ebyenjawulo kati ate ne bwe tukizza buzza ku parliament tutunulire abasomesa abagenze mu parliament performance yaabwe badde etya tutunulire bannamawulire ababadde mu parliament ng'oggyeko ono kazi we eyatulyamu olukwe naye bannamawulire abagenze mu parliament performance basemuju nganda gundi yaabwe badde etya kubanga ffe tusoma mass communication tumanyi okwogera tuwuliriza tunoonyereza kati bwe ngamba nti bizibu biruma bannabukomansimbi basobola bifuna out of experience and n'okumanya nti mwe mba nsazeewo okumanya fenga wano tukwagaliza ebisima bro nange nsanyuka nnyo okukubira ku obi manyi ku koligi nga ayina waali nga nange nyina kati abankubirako nga wayamba eggwanga kyekikulu ensonga eno kandisembyeyo omukulembeze yavaayo n'atugamba wano bw'obeera mugagga obugagga bwo bukoma mu njuyo bw'ofuluma mu nju ffenna tuba baki ffenna tuba baavu abantu abasinga balowooza anyumyamu bunyumya naye kyalabiseeko ku kufa kw'omutabani wa Sudiru nga sente ze balina ennyingi tezamuwadde okufa tekwamuwadde mukisa yadde okukwatako 10 n'eki lwaki tebajjanjabi lwansonga abadde mwavu nga yenkanankana nange ow'ebigere edi bwe tuvayo ne twogera ku bintu ebyo gavumenti byekola ngeri reckless novayo noyogera ku kinnya ekiri mu luguudo waliwo abasiru abavayo ne bakugamba kakati fuutu soja gwe atalina mmotoka ebyoyogerako byaki tetubyogerako lwaffe ffekka tubyogerako lwa ggwanga edi eyafudde yafiiridde mu mmotoka nga sisuubira najigula naye yafudde mbulaga yafiiriddewo ne sente nnyingi zaalina nkugambye okufa tekwamuwaddeyo yadde akakisa okukwatako 10 n'eki n'emmotoka neggwaawo tebiriko nti katukanise tunaagirabirako wano abantu babadde bafiiranga mu kifo ekyo naye nga gavumenti ebyo tebibakwata kuba bafudde abadde wa booda ino wa booda gwe nalabye ng'agamba abadde avuga lwawo ate asabayo abafiirawo bafuneyo omunene omulala mbu kuba singa abadde wa booda amawule tegandifulumya bya bulijjo ensonga ya radio kyakuyiga lwakuba nti bannayuganda bo sijja kugamba bannayuganda naye abatukulembera abalowooza nti bali bulungi kale abalowooza nti bagagga bo balowooza bali very safe wano mu Uganda buli kintu ekikolebwa tekisibwako mwoyo wano mu Uganda bwe bakola oluguudo nga tebanaluggusa gye lulaga gye bava ne lukolamu ebinnya naye abantu nga bo tebafaayo nabbanja prime minister waabajjeeka 10 yali ayita wano naye ebinnya byasukka naye olwokuba alina ssente zitambuza konvoyi ayita eriswa hoima takyayitawo wano kati ava eno nga jjeeno takyava eri nga jjeeno olwokuba oluguudo lufu bw'olaba mu mateeka agafuga abakozi b'enguudo nga bw'okola oluguudo olina okumakinga sure nti luli safe eri ba users abamu bakolawo n'olwebbali anti kati olina okumeka kya nilwebali lwokoze lulungi olina okubalaga nti oluguudo luno lwogiramu mu maaso tulikyusizza
olina okuteekawo akapande nti tulutaddeko ne hampu bw'oba otaddewo ebyo ebintu ebikugira abantu okugwa ebbalibbali olina okulaga nti mu maaso wano tutaddewo kino ne kino eziriwo bituukeko naye tebiriiwo omusajja ye yabadde asumuludde endeege ye kyakulabira yafudde ku bugagga bwe balina nti n'okugenda obugenzi okukungubaga ku lumbe tubadde tugenza okukungubaga ssebo ne batugoba byakusayininga tetukwalifayinga oyo Lwasa yagobeddwa tetukwalifayinga kunguma naye kyokka ekyanumye kirumira ne bagagga banna abeeyita abagagga beeyogeza olowooza balabye ku mufiirwa eyafiiriddwa tosobola kyokka ye mwana atugaye pulezidenti yekambu yeyalabye ku eyafiiriddwa so nze bambi famire ngisaasira naye ng'eggwanga sijja gamba mbu oba twafiiriddwa nnyo edi awo bebasooka otufiiriza batya anti bajjawo Simoni ne bazimbawo Kampala manya biki bajjawo essomero lya gavumenti Shimon ne bateekawo wooteri tobanenya bebeewaawo gwe tukutume naawe okikole bebeewaawo tukutume bukoma nsimbi tukutume bukoma nsimbi obeeko ekyalo ky'oteekeyo faamu Avix tugenda kyagambe buyindi tebasobola ekibuuzo kyange kiri kimu humanity tebakulagira ndagire ekubeeramu twayinza kuŋŋamba nti obudde buno tukugamba gende bukoma nsimbi ewammwe tugagobako ekyalo tuteekeko ente gwosobola anti nze am a politician ava ku bya politician ezo ansa siba nazo Avix kankuddemu nze ndi munnabyabufuzi nyina interest erwanirira abantu kakati edi kankubuulire waliwo nga tonnaba kati gwe kitegeeza kati gwolaka oli mu kubala byanfuna nga tonnaba kuba munnabyabufuzi osooka kubeera muntu gwe nnenya omumanyi kubaako obuntu kekakuleetera okwagala okujja okukulembere gwonenya yakisayo lwakufuna muukwe kati nze oyo gwenenya tebalina humanity neyatwala ekifo nze bwensanga omuntu kankubuuze bagaye gavumenti ye yamuyita Sudiri oba Sudiri yamala kusaba wayagala kuteeka bali wano edi mu Uganda buli kimu bakitunga omala kusaba wayagala kuteeka omusajja omujamani yakola Kaweri ne ku Victoria ayinawo ettaka era ayiwamu amayinja n'ettaka mu nnyanja ye yasaba ne bamuwa kuba yalowooza buli kimu kisoboka wano olukusaba baba balukuwa balukuwa bo balowooza balukuweredde mu mutima gwakwagala kugatta ku ggwanga n'ogaana okunenya agaba olukusa n'onenya gwe baluwa n'asabye olukusa gwe bw'ojja ku leediyo osabe puroguramu gyenkola nga tunanenya agenda gikuwa naawe asabye tukunenya tukubuuza edi ng'abadde takola bye kimu kugisizaayo ki kubanga wabeerawo fakita wuliriza wabeerawo fakitaazi ze musooka odisikaasingako ayinza okunnyonnyola ti essomero we liri erya Shimon ligenda kozinga accident kubanga oba n'ensonga ekitegeeza mwe mukkiriziganya nti n'ekiso ky'embuzi asabye naye kikulu agende ebuyindi gy'aba abisaba lwaki teyazimba wano oyagala tugamba mbu olw'okuba kati omubaazi abaawo agamba olwedde baagisse edda kambage edi nze ndowooza kyetulina okunenya ffenna okukkirizamu ye system engeri gye tutambuzaamu ebintu mu Uganda nonjimbi system anti gye tuwakanya yenfu system tekola yokka system bwemala obeera put waliwo abagisupportinga bebo betunenya kati tugenda nenya system kuba system it is a whole leka mubuuze yagaana Simon singa teriiwo yalowooza kakanda okusuubula omusenyu kankubuuze olowooza kankubuuze olowooza kakanda okulima omusenyu mu nnyanja n'okugenda okusimayo omusenyu yali tasobola goba kyalo n'ateekako faamu ak'obuntu kale yewaakiri kate entobazi naye si muntu kati gwe kyoli mu kwogerako njagala ombulire bannayuganda bameka abenyigidde mu kugoba omuntu waalina wajja kyajja nga muntu buntu oba baba ba investor zeno edi ndoze njawulo gyenda bamu ey'ebintu this is my opinion edi bw'ojja nendaba nga bakusindise obeeko kyonkola nga sinaba kunyiigira nsooka kunoonyereza baani abakusindika bwe mbafuna kiteekawo nti bansindise nzije nkutte bwe nnoonyereza abakusindisa okunzita be nsinga okumankinga nga sinnakumankinga kati tutandikiraawo singa bansindika nzije nkutte kamera ne zikwata nzi basooka ani okukwata gwe lwaki basooka nzi suspect lwaki basooka nzi
anti gwe suspect asooka lwaki tetunenya na birowoozo biri kati nze singa gw'osirika n'okusirika n'otoyogera singa nsirika n'esiogera yantumye kitegeeza nze nnyina obuvunaanyizibwa ku byonna byonna ebyapeninze kyetunenya studio kati kankubule system ya Uganda bwe bagidesigninga teyali mbi yekankubuulireko nomubuuze n'ekibuuzo ekirala omanyi factory ya Sudiru n'emo ina gy'omanyi ng'ogimanyi nti yeyaawo Sudiru alina ebintu bingi gwe waawo omanyi nga bannayuganda bye basinga okukolayo Sudiru alina ebintu bingi waawo omanyi nga bannayuganda bye basinga okukolayo kati ezo zibeera policies zetugamba nti zetwalibadde tutereeza Sudiru tumufunamu nga bannayuganda tetumufunamu Uganda ejja kugamba emufunamu kubanga awo omusolo bwebajja kugamba bawo omusolo naye ng'ate bwetunulira abafuna mu Sudiru si Sudiru yekka okimanyi nti ne parliament weetuula tupangisa ku Sudiru ate ng'era waliwo abanene mu gavumenti abalwana Parliament ya Uganda ereme kuvaawo kufuna waayo esigale ng'epangisa baseba ne banyabo tubeebaza okuva gye twatandikidde mpaka nakati obudde bugenderedde ddala tewali ffe tetusanyukira mu Luganda tusanyukira afudde nze nga Morris nakuwalira wamu ne famire ya Sudiru naye kibeere ekyokuyiga eri abagagga ba Uganda nti omunaku bw'aba anyigirizibwa kwatibwako butereevu wakyogeddeko ku gundi ku Janani babeeranga babagaba bana ebintu ebikolebwa mu ggwanga si birungi mubyogereko mwe mulina amaloboozi abagamba nti ffe tuvuga zimpenkoni Mayiga yayogedde nendaba kimuwoozi nga kimugamba muno naye oba muwoozi gulowooza gwe watondebwa mu bbumba ki bayigayo nyina ekintu kyenjagala okwogerako bino ebintu byetwogera ku mwami muwoozi kugeno muwoozi tetubyogerako mboba tasobola tunona wayagalira tukimanya asobola ba tetubyogerako mboba nti oba tasobola twagala bibe birungi mu ggwanga tetubyogera lwakutya nti bajja tunona kale muzikirize mbasibulire wano ddolo yabadde ku kamera atakumira musala nsaba abankuumire